Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mbaniriza amanyanze Farida Bikobere okubanga ate mbatambuza bambayisaamu mwebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo awo nno nga show yaffe tennatandika mbutongolo oli ku program The Mighty Drive tubeerawo everyday essaawa zibeera 2 ez'okumakya ate paka essaawa 4 tubeera twogera ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi ebyobulamu n'emiti byonna tubeera tubikoonako tuba tukyaziza abantu abakugu mu studios zaffe okulaba nti ate babitanya bulungi nnyo era n'okulaba nti ebibuuzo byammwe biba bisobola okuddibwamu bulungi okubajjukiza we live on Facebook ojja kutusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda comment section wona woba otusanze gikozese bulungi nnyo osobola okubanga ate otekamu endowoozayo oba ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukiddamu bulungi nnyo kakati okubategeezaako buli nnaku z'omwezi nga 25 omwezi gwa November paka ennaku z'omwezi nga 10 omwezi gwa December tuba tukuza 16 days of activism against gender based violence ennaku 16 nga raising awareness tukola okubunyisa okumanya ku butabanguko mu maka. I wanted to bring it in Luganda so that buli omu ategeera 16 days of activism so kakati ennaku zino buli omu kikakati kako kobe mwami oba mukyala bobanga mwana ngo bye twogerako obitegeera tuba kubiriza nnyo you raise your voices against gender based violence bwoba tosobodde yogera nti onyigirizibwa such that osobola okufuna okuyambibwa abo abali mu bifo ebyenjawulo kugeza nga abakulembeze baffe tuba kubiriza nnyo bayise obubaka naddala ku ma TV nga gano oba ku mitimbagano emirala egyabwe gye basobola okubanga ate bakozesa nga babunyisa enjiri ey'okubanga tukomya obutabanguko mu maka ani abuleeta it does not matter what matters is we need to end violence against women oba omukyala yeyakusosonkereza omwami n'omukuba we do not want to see who yakuleetedde ate okubanga ate okola obutabanguko mu maka ffe kye tuba tutunuulira ennaku zino 16 is twagala okubanga tukomya obutabanguko mu maka era kibeerawo every year okuva ennaku z'omwezi nga 25 November ate paka ennaku z'omwezi nga 10 December tuba tukuba enjiri eyo tubunyisa enjiri ey'obutabanguko mu maka kozesa omutimbagano gwo kozesa eddoboozi lyo nga raising awareness against gender based violence obutabanguko mu maka n'okubanga ate osomesa abantu okubanga ate beewala ebyo ebiyinza okubanga ate bibaleetera okufuna obutabanguko mu maka tujja kubanga tutunuulira na lwaki tukuza International Day of Ending Violence Against Women eno nayo tugikuza every year era nga tugezaako okubanga tugikuza okumanyisa abakyala nti muyina eddoboozi mulikozese okubanga ate temunyigirizibwa mu maka bw'olaba nga bakunyigiriza noonya woyina okuloopa noonya woyinza okufuna obuyambi osobola okubanga ate oyambibwa oleme kubanga one of the victims of femicide or gender based violence byonna tebiba birungi nnyo era nga theme ya International Day ey'omwaka guno eya Ending
ending violence against women. Munaye tutambulira ddala ng'era tuya aba UN be bagituwadde ng'egamba nti every 10 minutes a woman dies. So we are ending violence and we are encouraging everyone to speak up. Era gye tugenda okubanga ate tutambulirako olunaku lwaleero mu studios tugenda kubanga tulina omwami okuva mu poliisi ya Uganda naye nga ava mwaka ka sector akakwasaganya ebyamaka. Tugenda kubanga tunuulira tufuna abantu bameka aba reportinga emisango egyekuusa ku tabanguko maka era bufu ani asinga okubanga ate aleeta obutabanguko buno. Naye nga tetunagenda mu show yaffe y'olunaku lwaleero ngenda kubanga ate ntambula nga mbayisaamuko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo sobola okubanga ate tutambulira ddala bulungi nga tukyalondoola story yaffe ey'okuwambibwa okwa Dr. Kizza Besigye olunaku lw'eggulo mu Parliament. Omubaka wa Kira Municipality Honorable Ssemujju Nganda munaye yavuddeyo na raising a motion ku floor of Parliament nga saba Madam Speaker Annette Among asobola okubanga ate agamba oba alagira kuba government officials anyone asobola okubanga agenda ku floor of Parliament anyonyole lwaki Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ngeri gye yakwatibwamu ate najibwa e Kenya n'aleetebwa wanene okwabo be Uganda ate era n'abeera nga atryingibwa mu General Court Martial. Kakati munnaye era abantu bangi nnyo bayogeddeko ku nsonga eno era Madam Speaker nawa government nsale paka next week Tuesday nazijja kubeera ennaku z'omwezi nga 3 basobola okubanga ate basobodde okuweereza omubaka waabwe mu Parliament asobola okubanga ate abannyonnyola lwaki ate Dr. Kizza Besigye yakwatibwa ne munne Haji Obed Kamulegeya lwaki bakwatibwa mu ngeri gye bwakatibwamu ate nga bagibwa e Kenya okubanga ate baleetebwa kuno waneno e Uganda. Era nga Honorable Ssemujju Nganda yategeezezaako nti Uganda ne Kenya kwosana amawanga amalala nga Tanzania bayina treaty yabwe etugatta era nga bagamba nti singa omuntu abazizza omusango naye ng'ali mu ggwanga eddala osobola okubanga ate oyita mu eyo extradition treaty okubanga ate omuntu oyo agibwayo n'aleetebwa wanene Uganda okusobola okubanga ate addamu oba aweereremba n'emisango egiba gimuvunaanibwa. Naye ng'era ate Honorable yategeezezaako bulungi nnyo nti enkola eno teyagobereddwa. N'agamba nti nga bwe kyali ku musango oba mu keesi ya Jamiru Mukulu bwe yali ye Tanzania nti baayita mu mitendera era nga bagobera eyo extraditional treaty ne basobola okubanga ate bajja Jamiru Mukulu e Tanzania ne bamukomyawo wanera na tryingibwa mu courts of law. N'agamba lwaki ate emitendera egyo oba treaty eyo si gye bayiseemu okubanga ate baleeta Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Kamulegeya okubanga ate boogerako ko oba babavunaana emisango egigambibwa nti baagizza. Bano nno bavunaanibwa emisango ena oba emisango ena okuli okubeera n'emmundu amasasi ate n'okubanga ate baagala basoliciting essente okubanga ate baagala okubanga babambulako government yakono. Kakati leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi naye yayogeddeko n'agamba nti ayagala government ebategeeze yayita mu tteeka ki okubanga ate ereeta abantu bano okubajja mu Kenya okubanga ate ebaleeta e Uganda era nga ayagala okumanya emisango ejazibwa e Kenya lwaki Uganda egibeeramu ne interest n'abuuza ng'era ayagala kumanya lwaki government ye Kenya tebeerako ne kyeyogera okujjako kugamba nti bo tebabimanyiiko tebamanyi nti abasirikale ba Uganda babeere Kenya era ne batekinga ezo actions ze batekinga. Era nagamba nti singa government ye Kenya eyongera okubanga ate egenda maaso nga yeewakana ebintu naddala nga bigenda maaso mu nsi yaabwe ate kino nno kiraga ekintu kirala nnyo nti bo bayinza okubanga tebakyayina buyinza nti ate one president owa Uganda ate asobola okufuga ne ensi endala oba amateeka oba ebiragiro bye bikola ne mu nsi endala gyatali kubanga ate avuna gyatagavaninga. So nno munnange byebyo byabadde eyo museteeserezo w'eggwanga Uganda oba giyite Parliament yakuno. Ngenda kubanga ku nsonga ya Parliament yennyini ngenda kubanga ate bategeezaako ko ku
ku byabaddewoko. Njagala okwogerako ku Coffee Amendment Bill eyaliwo ndowooza weeks nga 2-3 emabega, era nno yaleetera ddala akavuyo mu Parliament, ne tulaba ababaka nga bakubwa, abamu nga bakwatibwa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Kakati omubaka omukyala Aisha Kabanda olunaku lw'eggulo yabadde ku floor of Parliament ng'alaga okwemulugunya ku ngeri gye bakwatibwamu, n'agamba nti ye ng'omukyala, naddala omukyala Omuyisiraamu ayambala obulungi nnyo ne yeebikirira, yakwatibwa mu ngeri etyoboola ekitiibwa kye, ate n'agamba nti yakwatibwa basajja instead of women. N'agamba nti engeri gye yakwatibwamu teyali nnungi, ate nga bamujja mu Parliament munda. Bano nno batasikinze Speaker wa Parliament nga baagala abannyonnyole bantu kyabo abayingira mu Parliament okubanga ate bakola ku babaka obuvuyo bwe butyo. Ono nno Speaker okubaddamu, omukyalo ono yamutegeezezza nti munnange alina okuraisinga substantive motion, era nga alina okubanga ate awandikira Clerk of Parliament asobole okubanga ate ayisaawo motion ye. Naye era Speaker mu kwedifendinga yagambye nti ye baamulaba bulungi nnyo ng'ava mu chamber za Parliament. So bye boogerako nti byatekinga place teyaliiwo, teyabiraba, so tasobola kubanga ate abeerako ne kyabyogerako. Yadde nga leader of opposition Joel Ssenyonyi yagambye nti ebyo byonna Madam Speaker byayogedde byakwebulankanya kubanga teri atalaba butambi obwo obwagenda mu maaso kwebyo ebyagenda mu maaso mu Parliament. Era n'agamba nti ono bw'anaagenda mu maaso nga yeebulankanya ku bintu naddala ebigendera ddala mu Parliament, kitegeeza nti naye Parliament tagiyinaako buyinza, nti wabula agezaako okubanga protecting ekifo kye eri abo abamuvunaanyizibwako. So nno ebyo bye byabadde mu Parliament olunaku lw'eggulo. Akati gye buvuddeko Parliament yavaayo n'enkola ey'okubanga emerginga entities zaayo okulaba nga ate ekendeezaako ko expenditures zeebadde nga eteeka mu ezo entities. Kakati omwo mwe mwagendera n'ekitongole kya URSB ekyali kivunaanyizibwa kuwandiisa abafumbo oba marriages, ate nno n'ekigatta mu kitongole kya NIRA ekyali kivunaanyizibwa mu kuwandiisa oba okuwa abantu endagamuntu. Ate olunaku lw'eggulo abantu abakungu mu kitongole kya NIRA bavuddeyo ne bamiitinga bannamateeka ne ba religious leaders oba abakulu b'amadiini nga baagala okubategeeza butya bwe bagenda okubanga ate batambuzaamu emirimu gino egyabaweebwa. Bano nno bavuddeyo ne bategeezaako nti bateeseewo enkola eya online registration, osobola okubanga ate ogenda n'owandiisa obufumbo bwo online, era buli kimu n'okijjirizamu online kubanga waliyo foomu. Kakati womala okubijulizaamu just download the form n'emitwalo gye 3 n'obitwala ku ofiisi ya NIRA ebeekuli okumpi. Era bano ne bawooninga omukulu Vincent Katusi ono okuva mu kitongole kya NIRA yawoonize n'agamba nti ayagala okuwooninga abo bonna abakola introductions nga batwalayo ekifaananyi, mbu bba wange taliiwo, simanya mukyala wange agenda kubeera ku Zoom, n'agamba nti ebintu ebyo marriage erina okubanga it is consent from the two parties. Kakati n'agamba nti kati tetumanyi bw'oba oleese ekifaananyi baba tebakitegeera, oba ekifaananyi ky'oleese omuntu yakkiriza oba okozesezza lukujjukujju n'oyanjula munno nga takkiriza. Era n'agamba nti enkola ya proxy, nti olw'omuntu ali ku Zoom oba omuntu yakuwa go ahead okola ekintu ky'oba olina okukola, n'agamba tejja kukola mu kuwandiisa abafumbo bano. Balooya abamu bakkiriziganyizza era ne basiima enkola ya online registration nga bagamba nti ejja kubanga ebayambako ddala. Wabula Omusumba Joseph Serwada yo yavuddeyo n'agamba nti ebintu NIRA byonna bye yabannyonnyodde bikolera ddala mu tteeka ekkadde, wabula mu tteeka eppya Marriage Bill 2024 bintu bingi nnyo bye bataayogeddeko. Ono n'agamba nti amateeka ge babadde bagattiramu abafumbo lyetteeka ekkadde era nga lyatandikira ddala kuva mu mwaka gwa 1904. Era n'agamba nti mu tteeka eryo temuliimu church marriage, mulimu civil marriage. Kakati nga mwe babadde bayita okubanga bagatta abantu bano. Kati ono n'agamba nti etteeka eppya mulimu church marriage, wabula ate bo aba NIRA tebasobodde kubanga
nga ate balitunulira n'abagamba balina okuba nga ate baddayo bekanye bill eno ya marriage bill 2024 basobole okuba nga ate bateekawo enkola nga bagobera ne bill eyo mu mateeka. Amaliriza amawulire gange ag'olunaku lwa leero, abaana ba NUP oba abawagizi ba NUP abaali basibibwa okuva mu mwaka gwa 2021 bano nga babadde bamaze emyaka ena eruzira munayiga Mr. President yavaayo n'abapardoninga last week era nga abantu 18 kwabo naddala aba pleadinga guilty be basonyibwa era nga baava mu komera last week. Kakati omukyala Olivia Lutaya bwe yava mu komera mbirombiro paka ku NUP natandika okugamba nti ate yakakibwa okubanga akkiriza emisango gino era nga alumiriza minisita w'abaana n'abavubuka Honorable Balam ng'agamba nti ono yamukaka okubanga akkiriza emisango gino era nga ye akyogera lwatu ng'agamba ye emisango egyo teyagizza wabula basuubizibwa ebintu bingi nnyo okuli okubawa emirimu, okubawa essente n'ebintu ebirala n'okubazimbira amayumba. Kakati omukulu Honorable Balam yavuddeyo naye n'ayogerako eri media nga ategeeza abantu nagamba omukyalo oyo byayogera si bituufu era n'atulaga n'ebbaluwa nagamba nti bano basinzireyo ne bawandiika ebbaluwa ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwa Okitoba omwaka guno gwennyini gwe tulimu nga basaba minisita atwale ebbaluwa eno ewa President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asobole okuba nga ate abapadoninga oba abasonyiwa. Era munnange Balamu n'ategeeza bulungi nnyo nti era naye bwe yakwata ebbaluwa eyo n'asobola okuba nga ate agitwala ewa President era President n'asobola okuba nga ate abaana bano abaddiramu n'abasonyiwa nga ate ekibonerezo ekyabasalibwa tekinnaggwaayo. Kakati era n'ategeezaako n'agamba nti abaana abo ebbanga lye bamaze mu kkomera n'ategeeza mbu Olivia Lutaya yandibanga yeetaaga Olivia Lutaya yeetaaga kansala okuba nga ate amubudaabuda era n'ategeeza nti alabika tali bulungi nnyo oba tali yekka nti olw'ebbanga lyamaze mu kkomera so ye ne yedistancinga ku ebyo ebigambibwa nti yakaka omuntu yenna okuba nga ate akkiriza emisango gino. Era n'atutegeezaako nti ye nga mu ofiisi ye mwatudde buvunaanyizibwa bwe okuba nga ate agenda okulambula abasibe naddala abali mu rooli ye abavubuka n'abaana. So n'agamba nti si basoose okulambula era si be bagenda okusembayo. So n'agamba nti ebigambo byonna ebimwogerwako bijweteke tayina kyabimanyiiko. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ngenda kuba negatiddwako Mumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwa leero tugenda kubanga twogera nsonga za gender based violence. Nkusaba nnyo sigalako sobole okuba nga ate tulwanyisa voice eno ffenna wammwe. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.